Kyaddaaki Winnie Byanyima avuddeyo n'atubulira akawunvu n'akagga ku munnansi wa Bungereza eyasisinkana Besigye era akafubo ke baalimu ne Besigye ku Riverside bali mu ggwanga erya Kenya era n'atubuulira munnange omuzungu ono engeri gye yabulamu nga Besigye amaze okubeera ng'akwatibwa. Bino munnange bye byaliwo Winnie Byanyima atubuulira butereevu biki ebyaliwo era yabadde ku Citizen TV lunaku lwabadde lwakusatu ekiro. Byanyima munnange bino byonna n'abyogera. Teweerabire gwe munnange alina ebirwadde omusawo waali era abantu bangi nnyo wano kumpi buli lunaku nfunayo abantu abawerera ddala abankubira ne mbawa ennamba y'omusawo. Oluvannyuma munnange wayisewo akabanga batidde okujja ne baŋŋamba nti Uganda Talaaji weebale nnyo omusajja yampa eddagala kakati mpulirako kale gwe alina ebirwadde eby'engeri zonna. Aba Hillside View Apartments nabo weebali wali ku Ntebe Road bw'otuuka Kajjansi oba Ekitende okyamirawo n'egenda ku kyalo Jjanyi. Kati ggwe avudde bweru w'eggwanga oba ali wano e Uganda ng'oyagala kupangisa apartment ng'erimu buli kimu, teweetaaga kwettika kintu na kimu okuleka engoye zo. Oyagala kubeerako awo ne famire yo, mulimu ebisenge ebisuka mu kimu, osobola okwefumbira, ekitegeeza osobola okukekkiriza ng'opangisiza apartment eyo. Ennaku embale si yakupangisa nti ogenda kubeera awo ng'amakaago, nedda, wabula nti gwayagala okupangisa ekifo ennaku embale. Ovudde bweru we Uganda ova ku kyeyo naye atoddayo. Oyagala kubeerako awantu awasirifu, awali wifi, awali buli kimu nga wayonjo. Oba oluusi n'abaana bo babakuleetera awo balabireko awo kubanga oyinza okuba nga toyagala munnange ate kubeera nga osisinkana abantu abalongo tolina wakubalabirako abaana bo nti oba togenda balabira mu hotel. Hillside View Apartments bwe ziri ennaku embale omusugu gusobola okubeera omwezi, weeks, ennaku. Kakati munnange Winnie Byanyima ono nga ye mukyala wa Besigye wano mu Uganda era nga Besigye y'omu munnange ku bakulembeze mu opposition abamanyikiddwa ennyo. Atubuulidde shocking details oba ebyewuunyisa ku ngeri bbawe gye yakwatibwamu ku Riverside wali mu Kenya era nga kino kyekyavako kubeera nti yaleetebwa wano e Uganda n'avunaanibwa banaasomera emisango mu kkooti y'amagye. Kakati Winnie Byanyima yabadde ku Citizen TV lunaku lwabadde lwakusatu ekiro. Byanyima n'atunnyonnyola nti Besigye mbu yali yagenzeko mu ggwanga erya Kenya okubeera nga abaako meetings ez'enjawulo ze yeetabamu era nti mu bimu ku byali bimututte mu ggwanga erya Kenya yali asuubira okusangayo munnansi Omungereza eyali interested oba eyalina ekigendererwa nga ayagala okuteeka ssente mu political activities mu Uganda. Kimanyikiddwa nti already wano buli kibiina kinoonya obuyambi okuva mu mawanga ag'ebweru era ebeerayo abantu abateeka ssente mu bintu ng'ebyo. Ekyo kimanyikiddwa si kivve. Ne General Museveni yanoonya ssente wabula nti ekyenjawulo ekiriwo nti bo bagamba nti yali anoonya mmundu kujjako General Museveni. Kati Winnie Byanyima atubuulira mazima meereere nti munnange Besigye ekyalabikanga obugenyi bwe e Kenya okubeera nti alinako meetings ez'enjawulo ez'okubeera nga yenyigiramu n'abantu abalala omwali n'okubeera nti yalina okutongoza okugenda kubeerawo mu kutongoza akatabo ka Kakaluwa. Munnange ate ebintu byabijja bubizzi. Byanyima agamba nti Besigye nga bwe tukimanyi ffenna nti yali awerekeddwako munne Haji Obedi Lutale era nti baali balina okubeera nga basisinkana munnansi wa Bungereza British National era nga ono yali alaze interest mu kubeera nga supportinga political party activities wano mu Africa era nti ababiri bano Lutale ne Besigye bwe bayingira mu room
Besigye bw'atyo n'atandika okubeera nga yeekengera nti oba oli awo waliwo ekintu ekitali kituufu. Kati mu luumu eyo mwe baasisinkana omwami ono ne mukwano gwe nga balina emmundu bbiri, nti omuzungu yalimu ne mukwano gwe ofiisa omu, era baalina emmundu bbiri wamu n'akabokisi nga kalimu ssente. Benyima atunnyonnyola kati nti omwami omu ono omuddugavu ateeberezebwa okubeera nti nno yali wa poliisi, bw'atyo n'ategeeza Besigye nti munnange oli mukwate. Besigye bw'atyo n'addamu nti musooke mulindeko, nga sikumanyi n'emmundu zino ebbiri zoze nazo, kubanga ndowooza nga amaze okitegeera nti kati zino emmundu bagenda kuba bazimutega. N'akabokisi ka ssente kaaki, kubanga yeesi twayogedde ku fundraising, okuŋŋaanya ssente ng'anoonya buyambi bwa kibiina kye ekipya People's Front for Transition. Kati Besigye ng'agamba nti naye bino byonna mbadde sibisuubira kubisangawo emmundu ne bokisi ya ssente. Kakati Besigye munnange kataba kubeera nga yeebuuza ebingi. Omusajja omuzungu bw'atyo n'abulawo, teyategeera musajja muzungu gy'akutte. Kati olwo n'amuleka ng'ali yekka ne stranger, musajja ono omuddugavu, police officer. Olwo nga ne Obedi Lutale naye wali nga wali ku lusegere awo. Byanyima bw'atyo nga tutegeeza nti Besigye bwamu ne Lutale bwe bati munnange baakwatibwa ku kifuba ne babavuga ekiro ekyo paka Kampala, paka kubatuusa ku booda ne bagiyitako. Kakati embeera Besigye yakwatibwamu n'engeri omusajja ono omuzungu gye yabulawo, kino munnange ne kireetawo okwebuuza ebibuuzo ebingi nti Besigye baali bamuseetinze. Byanyima agamba nti bino byonna munnange kitundu ku kaweefube General Museveni gwaliko okubeera nga asirisa ab'oludda oluvuganya naddala bbaawe, kubanga aludde ebbanga nga abakanya obukulembeze oba obufuzi bwa General Museveni. Kakati Besigye we tuli essaawa eno munnange alina emisango mu military court, omuli n'egy'okubeera n'emmundu, okupulaninga okugyako gavumenti okugiyeekera, n'egy'okubeera n'emmundu. Kati munnange ebyo byonna nga bwe biwulidde Byanyima yabitubuulira, era byonna byatandikira awo bwe bityo bwe byali, ekitegeeza nti akatambi ke balina kandiba nti Besigye yali ayogerezeganya n'omwami ono oba nako baageta kagete, ng'omwami ono oba balina engeri gye boogerezeganyaamu n'omuntu omulala, kubanga jjukira nti omwami oli yabula bubuzi bw'atyo ate nga bamusanga naye awo. Bwe kiba nti yabula bubuzi bw'atyo nti kati yali akola kino ono omuddugavu mu luumu eyo, ne bokisi ya ssente yali ekolamu ki? Emmundu. Lwaki emmundu baaziteekawo? Kubanga kino kyali kibaddewoko mu Arua. Bobi Wine olwamutega emmundu, mujjukira bulungi nnyo. Naye bino byonna muganda bange tugenda kwongera okubeera nga tubitegeera, Byanyima ebyo byatubuuliddeko. Ekisooka nti oba oli awo okuŋŋaanyiza ekibiina ssente si musango, ate n'okusangibwa n'emmundu kitegeeza musango ogenda okuvunaanibwa Besigye ekkinya si Uganda, kubanga emmundu bamusanga nazo, katugeze bwe baba nga bamusanga nazo ze boogerako, kitegeeza nti ebyo byali eri mu ggwanga erya Kenya, tewaliiwo ngeri yonna ate bwe bayinza kubeera nga bamuvunaana wano e Uganda okubeera n'emmundu mu ggwanga erya Kenya.